Abakristo nga begattiddwako abakungu okuva mu gavumenti n'ebweru bagenze mu bungi ku Eklezia St. Charles Lwanga Kigalama esangibwa e Ruhinda North Mitoma ng'eggulibwawo mu butongole. Eklezia eno y'omumesa obuwumbi 2 mu obukadde 7 ezimbiddwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayibwa. Omukolo gutandise n'ekisambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Ssaabasumba w'Essezekulu ery'Ambalala Lambert balina omugisha nga wano famire ya Daudi Bangirana nga etaata wa Tayibwa kwebaliza Katonda olw'ebirungi by'abakoledde. Misa yetabiddwako Sipiika Ntamong, omujaguza mwennyini Tayibwa, amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera, abaliko Bassaabaminisita Dr. Lwakana Rugunda ne Mama Mbabazi, omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Itwala Kadaga, baminisita, abaka ba Paalamenti n'abagagga b'omu Kampala abakulembeddwamu ssente w'abagagga Kwagalana Godfrey Kirumira, Hamu Kiggundu, Sudiru Palairia, akulira Vision Group Don Wanyama n'abaka b'amawanga bangi. Balina omugisha asiimye Tayibwa okuzimba ennyumba ya Katonda eno n'asaba n'abalala abalina obusobozi okumulabirako. I want to extend special gratitude to Right Honorable Thomas Tayibwa, the Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, for his generosity in building this church. We pray that this spirit may inspire others to support their local churches. Muzeeyi Bangirana ategeeza nti kitaawe yafiira ku myaka 35 n'amulekera obuvunaanyizibwa bw'awaka ku myaka 18 gyokka egy'obukulu ate nga yina abakyala 3 n'abaana nga n'olwekyo babadde balina okwebaza. This July I became 80 years. My father died at 35 years and I was the first born in the family. So a boy of 18 years carrying the responsibility. My father had 3 wives, his brothers and whatnot, carrying all those people. So that's why I have come to praise the Lord, for he has done great to me. Tayibwa ategeeza nti Eklezia ntagizimbye ku ssente za gavumenti, era tagizimbye eka wabula abantu bangi abamukwatiddeko okuli abagagga bakwagalana ne Sipiika Among abamusondedde ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 7 omugagga Amos Nzeyi awaddeyo obukadde 5 n'abalala. When I conceived the idea, I said, no, the Lord has given me so much. Me and my wife, we can easily build it. Then I told my sister, the speaker. When I told her, she's like, you're lying. She says, I'm going to support you. I won't mention how much people supported me with. King Caesar Mrenga said, no, you can't do it alone. So they went and conspired with a few friends. Omugagga Kirumira asiimye Tayibwa okukola ebyafaayo ku myaka emito era ne yeeyama tibakwongera okuwagira buli muntu akola emirimu gya Mukama. Kubanga ali myaka 4+ okuba nti alowoozezza okuzimba kyaki eyo si kyangu nnyo. Ffe gye emirimu gye tukola waliwo omuntu akola ebyo Katonda amusitula era bwe yakitugamba twalaba nga kisaanidde omusapooting. Sipiika Among asinzidde n'alangirira nti akyalinayo ekisanja ekirala kiramba nga sipiika alyoke akwase omumyuka we Tayibwa mu 2031. Kindly bring back Right Honorable Tayibwa to Parliament. I only have 1 term to serve. When I finish serving my 1 term, I give it to Right Honorable to continue. Because you don't need to cling on power. Kyokka mwebaziza okubeera omuntu ow'empisa era amanyi obuvunaanyizibwa bwe ng'omumyuka wa sipiika. He's one deputy speaker who knows what his role is. Olumaze okusaba abantu boolekedde ekisaawe kya Lwakitandala bwe bakuŋŋaanidde ng'eno President Museveni yabadde omugenyi omukulu. Eno Sipiika Amongo asikeredde abeekalakaasa nga baagala alekulire. To move around trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Ninyenda kutwala ogw'omugisha kukusiima ab'obwesigye buwantiiremu. Ekinkuraganisa ninza kukora kandi nkoreesa amaanyi.
Mu kwogera kwe President Museveni essira alitadde nnyo ku nnyingiza y'amaka era n'abajjukiza enkola ya FOECA modo nga balina ebyo ebiyingiza ensimbi mu maka ng'emmwanyi basobole okwejja mu bwavu. Agambye nti abalizi b'ebitabo mu bitongole bye bavunaanyizibwa ku nsimbi so si bannabyabufuzi ng'abantu bwe bagamba ennaku zino nga basonga enne mu Paalamenti. The accounting officers, be very strict. Don't allow anybody to mislead you because you are the one responsible. If anything goes wrong, it will be you who will be held accountable. Museveni era ayongeddemu obukadde 50 mu kibiina ky'abakyala ekya SACCO. Fred Kajubi ne Rachel Nakasi bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.